Namungi w'omuntu yeekulumuludde okweyuna Lubaga okwetaba mu kusinza mu kusaba kw'okujaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo okw'omwaka guno 2024. N'abakungu okuva e Mengo nga bakulembeddwamu Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga, bannabyabufuzi abakulembeddwamu ssenkagale w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu, abavudde mu gavumenti eya wakati nga bakulembeddwamu minisitule w'ebyenjigiriza ebya waggulu Christine Muyingo, kw'oteeka n'abalala bangi beetabye mu kusaba kuno. Okusaba kuno okulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere, era asabye abantu okuwangana ekitiibwa, okwagalananga n'ebirala ebingi ebiggwa mu kkowe eryo. Agalane okwagala okutuufu okutalimu bukuusa nga buli omu assaamu munne ekitiibwa newankubadde ng'oluusi endowooza zaffe zaawukana ate tezisobola kubeera nga zifaanagana. Wano wasinzidde n'asaba abakwatibwako okusitukiramu okukola ku nsonga y'ekibbataka n'okugobaganyanga abantu okusukkiridde. Okukungamya ensonga zino bakikoleko mu bwenkanya mu mazima. Ensonga y'ebyobujjanjabi ebituukiridde nayo tagibuusizza maaso, era asabye gavumenti okwongera obujjanjabi obulungi mu malwaliro nga n'okutaasa obutonde bw'ensi tabyerabidde. Twebaza ebikolebwa okulaba nga amalwaliro gaffe tugategeeza naye abantu bakyali bubi. Omunaku aba munaku afiira afa nga munaku tafunye eddagala, tajjanjabiddwa, tasobodde eddagala lya ssente ligenda mu malwaliro. Abagagga ne babeera nga bebajjanjabibwa, bwe balemererwa okujjanjabirwa wano ne balaba amalwaliro agasinga obulungi ag'ebweru gye balaga. Ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asomye obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka nga muno alambuludde ensonga 12 omuli okusigala ku mulamwa, okulonda abakulembeze abalimu ensa, kw'oteeka n'ebirala. Omulamu gw'okubiri gwabadde buvumu. Kabaka tayagala tubeere batiitiizi. Uganda agamba nti ekiri atabaala kyekirya n'asigadde. Kabaagendanga okutabaala, omutiitiizi asigala waka. Kaakati engo emusanga waka, balinga bali mu lutabaalo n'emukavula nga tewali n'amutaasa. Ono yennyamidde ebikolwa ebiri mu Paalamenti n'asaba ababaka okukyusaamu. Ssaabasajja yennyamidde olwa Paalamenti okubeeramu embirigo, ebikonde n'okuwogola emba. Kabaka bw'ayogera ekintu mukisangako omwoyo. Yagambye nti bivudde ne mu Paalamenti ne bidda ne ku nkiiko eza wansi. Tubali tulaba abakesisi nga bagwangana mu bulabu. Minisita w'ebyenjigiriza ebya waggulu Jesse Muyingo asabye abazadde okukuzanga abaana baabwe mu mpisa ennungi n'okujjumbira enteekateeka za gavumenti okwejja mu bwavu. Yakusaba abazadde nabo bonna bonna abalina obuvunaanyizibwa okulabira abaana, tubadde tulabira abaana baffe, tubuddebude abaana baffe. Bayirodde bajja tusomako mu kitabo kiri abaagala okusaanyaawo obulamu bwa Mukama waffe, tukyali nabo. Ensonga y'okukozesa omutimbagano obulungi nayo tagibuusizza maaso. Social media ezira tujja kubeera nayo kuba tekinologi tulina okutambula naye, ne tukozesa social media okukulaakulanya ensi yaffe. Tukozesa social media okulaba nga culture yaffe ng'abantu ba wano ng'Abakristo egenda maaso. Ssenkagale w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye abazadde okumanyisanga abaana baabwe obukulu bw'olunaku luno. Nga bwe tujaguza Christmas, jagadde kujjukiza mwenna si Bakristo mwekka wabula abazadde bannange mwenna bwe tuli mukula nti ebiseera nga bwe bigenda biyita, kikulu nnyo okujjukiza naddala emigigi gino emito amakulu ga Christmas, amakulu g'amazaalibwa ga Mukama waffe. Era akkaatiriza ku nsonga y'abasibe abaasibwa olw'ensonga y'ebyobufuzi ate ne batateebwa kubanga ye akakasa nga bwe bataalina musango. Tubasabire Mukama ayongere okubagumya, abongere essuubi, ate Mukama akwate ne ku mitima gy'abo abaabasiba agigonze basobole obbata beeyongere ku famire zaabwe. Nze Emmanuel Bukenya ku Good TV agaguddewo ku ssaawa emu.